Noonyereza ku musango ogw'okugezaako okutemula Pasita Bugingo n'ettemu eryakolebwa ku mukuumi we ow'oku Lusegere Richard Muhumuza kwaggiddwa mu bitundu bya Kampala Metropolitan. Fayiro eno yatwaliddwa ku kitebe ekikulu ekya CID nga okunoonyereza kati kukulemberwa ekitongole ekya Special Investigations Division ekisangibwa ekibuli. Kino kyaddiridde ebizze bitambula ku mikutu egy'amaanyi egya intaneti, ku mitimbagano egy'enjawulo. Mulimu abantu abatambuza amawulire amafuukuule be tuyita aba propagandists abaagala ennyo okuwawaaza ensonga eziba ziguddewo mu ggwanga muno, nga bafulumya ekyo kye bateebereza okuba nti kyekyaviiriddeko obulumbaganyi buno obw'emmundu ku Richard Muhumuza awamu ne Pasita Bugingo. Bino endowooza z'abantu zino ezitera okuyitira ku mikutu egya social media, of course ku sayidi yaffe nga abanoonyereza nga tukozesa obukugu oba nga twesigama ku kunoonyereza, okwesigama ku bukugu, kitukwasa nnyo ennaku okulaba nti abantu bano bayitira ku mikutu gino egya social media ne batandika okuwuddiisa abantu ba bulijjo. Bw'obabuuza obujulizi obw'amaanyi obwekwata ku ekyo, bagamba tuteebereza kyavudde ku kino, ono baasoose kumutta, yawo kyabadde ku mukyala, byetoololera ku ddiini, kale tutwale kiriwo. Mugamba kiri ku ddiini, ate kiri ku mukyala, ate minisita yayogedde kino. N'osanga ng'abantu ba bulijjo nabo bakuŋŋaanya ebyo byennyini ne balyoka babitwala mu ngeri ekola ki. So kino kyaviiriddeko ekitongole kino ekya Special Investigation Division okusikayo fayiro eno, abakugu okuva ku CID headquarters be bagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza mu ngeri ey'ekikugu. Balina obujulizi obuvi bwe basobodde okuŋŋaanya okuva ku bantu ba bulijjo abalina kye bamanyi ku ekyo oba abalina kye baalaba ekikwatagana n'obulumbaganyi buno obw'emmundu. Wakati w'ekyo of course bamaze okuŋŋaana, mulimu ebyo alipoota ezimu ezafulumidde mu makubo agatali matuufu, nga alipoota ekwatagana ku masasi ameka agafulumiziddwa ku mmotoka ku mubiri gw'omugenzi, awamu n'ekika kya mmundu basitoola egambibwa okuba nti yakozesebwa mu bulumbaganyi buno. Of course abantu bangi buli wabeerawo okufa okw'emmundu bagenda ne baggyayo enfa ey'abantu abamu abaatemulwa ne batandika okubikomyawo. Birina engeri gye bikosaamu famire y'abantu abo abaafiirwa abantu baabwe, ate nga mukikozesa mu ngeri etali ntuufu. So era nga tugaziya okunoonyereza kuno, tukimanyi nti abantu ba bulijjo abamu bayinza okuba balina amawulire agasobola okutuyamba okututuusa agasobola okutuyamba okumanya n'okulondoola abatemu abakozesa emmundu eno ekika kya basitoola okukola obulumbaganyi. Era tukubiriza abantu baffe aba bulijjo nti oba olina amawulire agasobola okutuyamba mu kiseera kino, osobola okutuukirira ekitongole ekya Special Investigation Division ekibuli
oba okuba essimu ennamba 074 333 otuwa amawulire ago mu kyama. Amawulire ago wegaba nti gasobola okuba nti gatutuusa ku bana abazigu abakozesa emmundu eno, abeeyongera okukozesa emmundu eno. Waliwo akasiimo aka ssente ez'empeka obukadde 20 obujja okuweebwayo eri omuntu oyo. Tukikoze tusuubiza abantu era tuzze tuwa akasiimo wekyetaagisa. Emmundu eno egambibwa okuba nti erina akakwate ku masasi agaafulumizibwa mu ttemu erya munnaffe Ismail Access awo Mulemerembe. Ate obutemu bwennyini nabwo bwefaananiriza obutemu obwakolebwa ku Ismail Access. Waliwo abagamba lwaki emmotoka teyayimirira, tebakuba driver yasigala ali mulamu. Ne ku ttemu liri erya Ismail Access bakuba amasasi gakwata Ismail yekka, driver yali atudde ku sayidi ye eri teyatemulwa. So ebintu byenga ebyo bibeerawo, naye tusuubira nti obukugu bwe tugenda okukozesa mu kunoonyereza kuno bujja kututuusa ku batemu abatuufu, ate tusobole okufulumya alipoota enzijuvu. Buli gwe kinaakwatako oba olyani obaani tujja kubanga tumugombamu obwabwe.